Yakati gura bino si byampaka kanze bafana nkuto limba ngolwa bebe love you every day nduina kapabula no mandi soma wemba nduina mutwe wanomba nkutte nanga ngandi mukwata code ngandi mukwongera mu ebirungo ngandi mukuteka mu sweetness live ngaba yimba oba nganze nduyimba kalicho ganze ngenda kola yo act gwe bebe ogenda kola act sheda ganti oli munene kunzo boli wakabikonze anti abana babadonga bagamba industry eri mu dogo eri mu kizinga si dogo wabula ngeri mu abajimira mu kugamba nti wano wetuyino kola ki okutambulira mu kifo kyo kusaininga abayimbi bano buli ajja mu mwekwatenga yakavayo nga ayingira ziriko direbo zammwe bwana bwagala kujja kola ki umanyi nti feba tosobola kuzaala abaana n'obaliya tosobola kuzaala abaana n'obatta kati ani agenda okuddawo enkya Uncle Bafana je bali kasa guli gutya so kulikayo bangambye hoteli abatuuseyo bangambye hoteli ya maanyi nnyo je mwaguddewo kamera zote zinatuukayo Bafana hotel natuma abana location babasindikira nfute ndoza bali babagalira tuka ino teyakuwa ku footage teyakugamba ekiri eri nenga nabiraba nenga kino manya tetuna kigulawo ekifo ekyo officially nenga twayagala tutandika abantu kimanya so that nebirabo bitambula okitegeera nenga wetuli buli kimu kitambula era tulina ebintu ntibibulamu tukati kigulewo official ng'ekintu kyennyini nyinyi nga kijjudde bulungi nenga tuli open okubeera nga buli kimu kikola kya twaliyo ku Easter Sunday kyali kiyitirivu ekyo kiba kyakuyiga kikubanga Bafana siye muyimbi abeere nnyo mawulire nti buli kaseera omulaba wano na wano ne obeera nga ate waliyo investment ezifanaganako ngeeyo kiba kyamaanyi nnyo actually kiba kyakulabirako nnyo eri entertainment n'abayimbi abalala simanyi bubaka bw'oyinza weereza abayimbi abalala nga eva abeera mu mawulire naye nga kizibu nnyo osangayo investment efanaganako bwe ekisookera ddala ebintu ebisingira ddala Katonda ffe byatuyambe ng'abayimbi okuba nabyo gemannya erinnya bw'obeera nalyo manya nti investment y'amaanyi nnyo kubanga erinnya bwe libeera nga lirina value is a center kati amannya ebiseera ebisinga gatuconnectinga n'abantu abalina experience mu bintu ebirala ne batuteka mu business oluusi mikwano gyaffe mangi n'abayimbi abalala n'abavubuka abaliyo balina emikwano ng'oli agamba nkulaba otandise okufuna akasente oba nkulaba okola kino wandibadde oyingira kino kubanga okitegeera bw'okola ekintu kifaanana bwe kiti erinnya lyo liriba bwe ti abantu basobola okukola ki kyekiri kyegga nti erinnya bw'obanga olikuuma bulungi olijja mu ntalo olijja mu bintu ebisobola odidamaginga ye investment fe abayimbi gye tusooka okukola ki okuba nayo nti erinnya lyo kasita libeera nga liri clean ate era ekyokubiri mu nsi Katonda yatutonda ffe abasajja ataakole n'okulya taakole ki taalyenga ekintu ekyokwekulaakulanya mu bulamu kintu kya ssekinnoomu waliwo akera ku makyanga amasaagala kukulaakulana sina kyenjagala kweyongerako okyokwekulaakulana kintu kya ssekinnoomu gwakera n'ogamba nti Mukama njagala kukola genda wano ne pressure ebeerawo eri abantu nga baagala okuba nga balaba ebiva mu ebyo amakungula gava mu ekyo ekintu kye bawagira oba kye bawagiridde ebbanga yes so Bafana International Hotel weeri yitayo onyumirwe yitayo olabe ekiriyo ebintu byonna ebikifuula okuba nga kijja mu bwa international bwakyo weebiri yes lwaki wasazeewo giteeka eyo ndabanga oyisa n'emityana Kasanda Kalamba Town Council gye tuli sisimbu nno wala nawe era okimanyi entandikwa y'ekintu enyuma n'ebeera ewantu nga buli kimu kisoboka okitegeera nga buli kimu kisoboka okubanga wano e Kampala ate nga ekintu ekyo kitandika buki ngera bw'omanyi ekintu kyonna kakya kiba successful kimaliriza kibunye ensi yonna oba kimaliriza kyetoolodde eggwanga lyonna era n'abakyetaaga basobola okisangayo ndikugamba nga buli wamu nti tulaba nti no Bafana International tesobola okuba nga eri owuli eri Kalamba ne Kampala ejja n'embaalo jja gisa kitegeera bintu kyegamba nti bwebanga kimu kibadde successful ne kiba kirungi exactly so otandikire wolaba nti ate nga bwomanyi ebiseera ebisinga
tetulina kati pressure ffe gye tuli wabula buli kimu osanga kiri smart era omuntu era ndoza eyo kyekifo kyokka ekiri ku mbeera etukagana n'omutindo kweri ekkubo lyonna ndooza mpaka mpoze ne Fort Portal tewali hotel ndooza eyinza kwenkana hotel yaffe eyo so oyitayo n'ojja n'olambula ate notesting ebintu birungi kasita ogamba awo wennyini nakulabyeko ku comment zewakola gakuba nti mbadde sikufuna nga ng'oli busy ku comment zewakola mu welcome yaliwo nga twaniriza legend w'eggwanga Jose Chameleone gwe ng'ogamba olinga kiringa ekyabulamu era wakubamu ebituli wano nawali ensonga eyo gwe olowooza kyandibadde kitya Jose Chameleone yali alina kwanirizibwa atya mu ggwanga ng'akomawo okuva ku treatment omanyi ebyomuntu omulala oba brand y'omuntu omulala biba tebikwatako naye olwokuba tuli mu nsi omuntu musobola okuweera opinion yo ku kintu okitegeera tomanya kiyinza okukola amakulu according ku music nga bwali bw'olaba ensi endala abantu bagezaako okubeera organized ate era abantu bagezaako okulaga amaanyi agali mu kuyimba n'abantu abo abayimbi ebyaddala munauganda yenna aliyo nkimanyi akimanyi nti Chameleone si ye muntu omutono mu bintu by'okuyimba waliwo ololaba n'ogamba nti bano abaana bano ba Wizkid babana boyi bano batulinnyeko lwa mbeera nti balina engeri gye bawanika ekintu kino brand gye bagiteeka ku level nga toyawula ya mu America na ya mu Nigeria toyawula ya mu America na ya mu Tanzania bana babana boy bana ba Diamond Platinum abiri ne muruka y'convoy najja na parking ko airport nga emuruka zigendera mpaka ku nnyonyi nava mu motoka nali nnyonyi oba yiyo oba yagipangisiza nti ku level n'okuyimba bana Uganda n'obuwagizi bwe bayina erinnya Chameleone lyandibadde livaluingibwamu okusinga kaawo okitegeera nga champion ng'omuntu atu inspirinze okubeera nti nno ate ye kyandibaddemu kiralamu okitegeera kubanga ebyo ebintu ebiseera ebisinga bwe tu branding ekintu kyaffe n'abalala bwe bakikola ki bwe bakitwala ifa tulina abayimbi bangi bajja wano gwe gyolaba genda olabe Diamond Platinum nga ajja wano nga oba kale bamujja ku airport nga ajja wano ava wali Tanzania ne genda olabe convoy ye genda obikebere ku manchi mangi ebiri genda olabe convoy ye nga ajja ku airport olabe n'omuyimbi nga Pioneer si Uganda yokka naye nga ate mwagala kulooza mbu nekyo muleeta omuntu abadde omulwadde already ayetaaga okukakkana aleetebwe ng'embitiibwa byateekebwa ewantu obuvunanyizibwa kamera ziveeyo ayogereko eri eggwanga mitiibwa obuvunanyizibwa kyobala nti waliwo bekyalumye kubanga kiba kijja bwe twogera ku bintu ebyo tutugezaako okuggyako abajjonkezi ku basita baffe basobole okushayininga basita baffe baleme kuyisibwamu maaso baleme kubalaba nti oba nga bannabyabufuzi okitegeera ng'omuntu mbuno waliwo gundi w'okukyalo agenda awubira ku bantu campaign akuba campaign ono sita naawe emotoka zimujja wali kumpi jet eno mujjawo nga convoy n'amagye ge gamuleeta mpaka wagenda ng'olabye byakoze olwo byakoledde eggwanga n'abamwagala abangi kubanga waliwo mu nsi seba abantu abava mulamu bw'ensi eno nekirekawo eddibu okitegeera naye kale ensonga zaffe zaali bwe zityo nga bw'obitegeera because ebyo ffe tutabyogerako babitwabirwana teri ajja bitegeera kuba wano atali mu kiti kya kuyimba tajja kutegeera kiki kyetwandikoze eki kyetwandyetaaze ate oluusi n'abayimbi baffe olumu bakusuula mu katubu kati nga wamanyi bo ku mulembe gwaffe guno ekintu kyeswaga kintu kinene nnyo kubanga waliwo n'abantu nga balivingira ku swaga nga talina mulimu nti guguno naye nga gamuze enkera n'ennyirira ne batandika okitegeera ntandika okufuna business nkera n'ennyirira ne bagamba jangu tukolera akalango jangu tuteeke buli omu okitegeera ng'akulaga mu swaga akola ki abawala balabe bangi nnyo abasilayinga wano basheera gashumba baani obulamu babulivingira mu kusilayinga balina engeri gye bakikwasaganya mukati feno mu kuyimba kiralamu okitegeera ennyimba zetuyimba ne zisigalawo nga zisanyusa abantu music atujja nakutwala mu nsi endala ne bakusosa omuntu kale ekintu ekisanyusa omuntu muli mu mutima oba omuntu ng'awulira akayimba k'omuntu addamu amaanyi kintu ekyo kyamaanyi nnyo kubula abantu bawabudde muntu nga oba musumba oba muntu kine nga oba motivator nga azzamu abantu amaanyi naaba nga
okitegera abantu bamwagala nnyo okufa kubanga abagamba ebintu bikwatagana ku obulamu bwa bulijjo. Awo wennyini nalabye ate Tamale Junior agezaako okubeera nga akwanukula ku nsonga eyo. Awo nno omulabi ne yeewuunya, bayina mpalana ya munda oba ekyo kye kya sparkings off, kubanga ffe tulaba nga waliwo olutalo afumiitiriza ennyo alaba nga waliwo embeera. Omanyi ekyo kyenkugamba this time around abawagizi batusonyiwe olw'okugjayo kati enjala ku bintu ebyo ebyaddala. Naawe aliyo tokkiriza ng'omwana wo omubuulinga ku level esembayo n'otamugamba nti weerwaneko. Okitegeera tokkiriza ng'omwana wo oba naawe aliyo tokkiriza nga kuteeka wansi kusangulizaako bisooto. Waliwo olukituuka nga kikoze ekyo kisusse. Waliwo abantu nga Junior oyo mwana muto okitegeera bana omanyi waliwo bana abantu bana abeenoonyeza mu kubeera ewali ebisinga naye nga okitegeera abantu abesibasiba ku bantu munnange olaba buli omu manyi yalina omukisa ogukwata essimu n'agyetunuzaamu n'ayogera kyayogera. Kati nze neewuunyiza omuntu ngoya okujja nadda mu bigambo byange obiddamu it is okay, naye ate oyina okuteeka respect ku linnya lyaki ly'omuntu. Kakati abantu batunafuya nnyo ne babaako eyo abantu be balowoozesa nti nno tuli banafu, oba abantu boogera nnyo ebigambo oli n'alowooza kati n'omuntu ali yasobola okwewuunya Junior ino okuyisa maama wa Bafana mukamwa. Okitegeera kintu from nowhere nojja noyisa maama wange mukamwa just like that. Mama wange anzaala oyo muntu aba tali serious naawe. So kati ku mulundi guno waliwo ebintu ebimu nga gavumenti weeteeveeyo kubitwala kubiteeka mu maanyi. Abantu abamu tugenda era wano singa abantu bali bakwate mundu singa abantu betta buli lunaku. Brad njagala kugamba gwe tosobola kuŋŋamba nti wali ogenzeko okusomero n'osoma. Kyewuunyisa nti nno y'omwana mirundi omugenzi yamuzaala ku ntegera ya mirundi okuba nga azadde abaana abafaanana bwe batyo. Obanga agamba nti tategeere of course. Gwe kyogamba omwana oyo mpulira nawulirako nga bagamba yasoma. Kubanga be babaana basomedde ku ssente z'omuwa omusolo. Mirundi oyo mutabani wa bwabanga byaddala yamuzaala kuba oli yali presidential advisor ate bali abaali baketalingi wa government oba state house. Okitegeera. So kati ebyo byana simanyi oba ekyabaleetera okwonooneka abo abaana kuba sijja kugamba oyo omanyi omulyamamba bomu n'avumagana ekika kyonna. Oli omusajja ali mugezi era nkimanyi yazaala abaana abagezi bangi naye lwakuba yalekawo abeera ennyo mu kamera era bamutuuma erinnya eryo Junior nga bakimanyi Junior talina kyagenda kwongerako era ajja kuddanga mu bintu byakuzannya kubalaata kusaagirira nga bwakola ki bwali kubanga eryo erinnya bali kutuuma bali kubbulamu nga bategedde nti nno togenda kuba serious nabo na mu nsi eno ba Junior tebatera kubeera okitegeera era bwe baba kati tugambe nti ozize kumanya kubakubuza gwani nti nze Junior sebo Diane waba senior ne bwoba oli senior erinnya oba oyina oddikyusa olyejjeko kubanga eryo erinnya lyaba Junior. Abaana bano kati nga bino ebyana kikomba minyira kifuse ku buliri bino ebyana kikipamye mu swaani bali okitegeera bali oba muli ku mukolo ogw'ekitiibwa okitegeera bino ebyana muli mu bantu kiyisiza omukka omukyafu gamba tebiswala era kisobola okukolawo ekintu kyonna kyonna nekitandika okusekaawo nekitandika okugira kiti ne mukiga kati bebeera tusobola basanga abo ku table kwe tutuula kubanga ffe tetuli ba nonsense. Tetusinika binnyo tetwagala kubeera mu kubalaata n'okusaaga. Kino njagala kugamba maama wa Junior ne bwaba gyali njagala kugamba nze oba tomumanyi oba omumanyi njagala kugamba mutabani wo tasobola kudda ku maama wange n'amuyisaamu amaaso mu bukamera buno bwe babeerako nga boogera tasobola kuyisa maama wange maaso. Ekyo kisooka kubanga waba ayisa maama wange amaaso nze bwe natandika okwenafuya n'okuyisaamu amaaso omukadde toyinza nakikola ki nakyagala naye olw'okuba nti nno siri ekkubu lye natwala wano bwe tugenda okuyima okugamba abantu bonna abali eyo nti tobeera ndabirwamu ya muntu tobeera ndabirwamu eyo eriwo mbugwe ndabirwamu eraba ensobi z'abalala gojjo zikola kyate nno waliwo okuba nga nsobi waliwo n'okuba nga twogera ku nsonga omanye eggwanga lyaffe lino banyabo ne basebo tukyali mabega. This is a third world country.
kati system gye tulimu era yemabega mwemuli abantu nga babebe ku lugono sana gama nze nwanyisa music obaze nsobola okulwanyisa ennyimba ate nga naye yennyini yeetaaga buyambi nga yeetaaga buyambi neno kati ye yensi gye kugamba mu nsi mu first world countries tosobola kusangayo omuntu akola kintu bwe kito wadde asobola kuvamu statement bwetyo okitegeera ya nti ekitiibwa kyonna kibadde tukwana okyeyambula nga gwogamba nti nze nafuna essimu ya Nanyini Radio nefuna namba ya DJ lwaki nagifuna nga njagala kukola record label nsobola okukwata aba promoter bano bonna nga wenkwata okupromoting oluyimba lw'omuyimbi gwe nsayininze mu record label ya Gagamel kuba mu nnaku ezi negwe ndooza nekulaga nti nze nsobola okulemesa oluyimba lw'okuba ku radio nsobola okulemesa oluyimba lw'okuba ku TV byali bigambo byera bibiri mu kutrending essaawa nti ensonga eyabadde nne ng'abaana baliyita ddogo nabagamba si ddogo katono nnyo ekifo kyonnoonya ennamba z'abapromota okubaako gwa promoting azinoonya kubaako gwalemesa exactly okitegedde nti kubanga ekyo kiva mu ntegera nze tosobola kunsanga ssaawa eno nenkola statement evoola omu ku bantu nga bansinga obukulu nga ne music bansookawo oba muyimbi munnange ng'alina kyakola kirala ne ngamba gundi tomanyi kuyimba sobola muvola kubanga music taliko formula wadde music ali mu professional mulimu nti kino kituufu naye omuntu asobola okuyimba ekintu kye nga tekirina formula kyo kiba abantu ne bakulaga oba amatu g'abantu nti nno kino kitukutta omubabire okusinga ekirina formula so kati naye ng'ate reality yo tebaawo nti nno obugolokofu bw'ekintu oba obumanyirivu bulina okubaawo okitegeera kuba ne mukama ensi waba agitonda ogiraba nti wadde nti wabawo ebikyama naye buli kimu kisigala kiri nga bwe kirina okuba kati mu mbeera eyo blood ono omuvubuka junior tali yekka era beba abantu abalimu obwo obubondo bwenkugamba abangwirwa amangu omuntu okujja namugamba genda owa omuntu obutwa n'akikola bo baliwo okulaba nga bajjonkera baliwo okwetoolola abantu abakabi nakulaba balwana n'abaani kubeera awo gundi yagambye kino n'akoma gundi yagambye kino kati nze mu mbeera ennuŋŋamu nsuubira omuntu ng'oyo okuvaayo okwongera ettaffaali ku bintu bye tulina okukola ki okwogera ne bw'avaayo ate okuwakana ekyo kitwogerako nga kiri healthy nga kya buntu bulamu ye nayagala ate okunafuyirizaamu abalala abakyogedde nga bonokola statement oli nayagala anafuye statement gyokola ki gyokoze naye nga ye bukyanga platform gyaliko ebeerawo takolangako statement bwetyo tano omanye ekya sayikyuli yali atandise okulwanirira abantu ffe bino bituli mu kukola kulwanirira kitiibwa kya muntu oba omulimu gwaffe nti bano abantu abatusinga obukulu ekitiibwa nga bwolaba abantu gwe tunulya Africa Band bwe yewadde ekitiibwa bamadokusa ekibagana okuyimbayimba n'abeera gwe gyosanga kukuuma kiri kintu kiri kye yakola ng'ali n'abantu abatuufu oba abantu abaddala ne bamuyamba kukola ekintu kati tasobola kujja wano mu bantu abagala producer omu ng'ayagala akola oluyimba omuntu omu lukuba ensi yonna okitegera abasajja abamu bakkiririza mu teamwork kati waliwo ng'omukulu bebekulu agala genda international ne bwana takoze teamwork bwana batebazze wansi abayimbi okukwatagana okutegeera tubomodde tutya tosobola bomola gwe wekka nga platform wammwe gy'oliko nga platform gy'oliko ewammwe yo yennyini kyoliko tekitegeera okitegeera system yammwe erina kusooka kukwatagana nga muli bumu nga munno bwakola kino n'abalala bakisupportinga nga tebakiyisa mu maaso naye tosobola kujja kiringa omuntu omugezi tosobola kubeera mugezi omu mu bantu asatu nga basiru n'obasinga empaka kanziriremu ako omulabi ategeere omuntu omu nga oli mugezi tosobola kubeera actually tukole na 10 omuntu omugezi tasobola kubeera mu bantu 10 n'abasinga empaka kubanga ebintu by'ekigezi byabagamba bagenda maize bamubya amayinja nga bagamba abaduulira oba abavuma okitegeera kubanga ajja kukola statement ezibuulirira omuntu ng'oli tayagala mugambako kuba obusibe bumulaga nti no ye talina kuyiga oba talina kwawula birungi mu bibi kati guno omulebe gwaffe gwe tuliko gwakutegeera si byebiri ebyeddamu nno byakifuba era kiba nti bwe tuba babebe nga bo ate bakyalwanagana n'ensi ng'agamba mmwe muziki wange mugenda muwuliriza lwampaka mmwe ngenda bateekako ekibbuli mmwe mulimba kati nti abo basimanya awo ensi gy'olimu ya music mba sigitegeera nze music mmanyi nti bw'oba olina talenti kola ekituufu ky'olina okukola kyusa ebintu tulina genres ez'okuyimba mu music nnyingi
tulina okuvumbula ebika bya music bingi tulina n'okukakasa ebika bya fene mu Uganda tulina ekikolo kya music naye ng'obeera ng'ogamba nsobola olemesa omuyimbi nga ne music waffe tannatuuka bwe tumwagala awo mu bufu obwo bwennyini nnyini Bebe Cool mutwala nga legend mu industry era legendary era kati gwe ebbanga lyomazeewo omanyi bannayuganda lwakuba tulina okuwa bakulu baffe ekitiibwa naye kankwawuliremu n'akantu kano mu ntegeera oluusi kale efaanana ng'eyange legendary ekigambo ekyo kigatta ebintu bingi kubanga osobola okubeera legendary mukati nze legendary owange be bantu nga bafigo bandi omuntu ng'akaddiye ayina ne instrument gyakola kijjakuba kuba omuntu alina instrument gyakuba aba ayina okumanya kwamanyi ku bikwatagana ku music thani omuntu atalina instrument yamanyi kola ki kukuba omuntu alina instrument yamanyi okukuba aba asobola okufindinga ebintu bingi mu music thani omuntu atamanyi kukuba instrument yonna era omuntu amanyi okuba instrument aba musical enough okusinga omuntu atamanyi kukuba instrument yonna kubanga ono omuntu akuba instrument n'omwoyo gwe guba gukola ki kyova olaba nti mu nsi ezikulakulanye bamanager abamanyiga abayimbi bafanye okulaba nga omuyimbi oyo abaako instrument zayiga bw'aba tayize instrument ati agende ayige production amanye engeri gye bakuliyetengamu ekintu kino okitegeera era naye kati ffe wano mu nsinga zi Congo mu nsinga zi Jamaica bawa abantu credit ng'asaanidde ng'oyo omuntu asobola okuba ekyokulabirako kati ffe wano ate ekyokulabirako tuwakanya kiki kiwakanye era wano osobola okujja n'okwata drums awo bennanga n'ogikuba omuyimbi omulala agamba nze ne bamugamba eno profession lwaki kino ekintu okyogerako kinagamba ffe tuyina hit ffe tuyina kati zeze mpaka zosanga singa omuntu oyo aba amanyi gwe kizibu okuwakana mu music ng'omanyi instrument gy'omanyi yekugayidinga okukulaga nti by the way instrument zezikulaga n'okulaga abamanyi okuyimba kubanga oyima mu kodi ze bakuba ne flows engeri gye baflowinga music n'otegeera enjawulo gye bakola beera beba abantu abo okumanya instrument sezo ebyo byonna kikuyamba okcreatinga music owuwo kubanga osobola okugenda mu codes ezo n'ocreatinga codes otandika okitegeera otandika okuvasinga codes ezo otandika okukuba ekintu ng'ocreatinga kikyo kati beba abantu abacreatinga kyoba music acreatinga aba producer baproducer bo baba bakuga mu kuba ebivuga kubanga bakimanya agenda kugayidinga mu byokuyimba oyina tambulira ku kivuga tofulatinga tovaako kati omuyimbi obanga babebe simanyi obeyo babikola ki babitegera kubanga we twandibaddeawo kati fe industry yaffe nga abantu nge gye baagala nnyo music twandibadde twasukadde ebyokukolakola bu night okitegeera ng'abayimbi abasitandinga awutu nga biba bya ddala gwe bavaayo ebambaga okitegeera mbu baleese wano omuyimbi gundi bamuwadde emitwalo 3 ejja $, lwaki omuyimbi we Uganda ali mu level eyimba ng'oyo tasasulwa ssente atiste eziri mu makkati gaazo naye wano lwaki botimba omuyimbi abayimbi bebeereeta nkasa batimba omuyimbi ava ebulaya industry erina okukwatagana ne batimba omuyimbi waabwe bapromota nga be bakolera abayimbi balimu tebasobola bibakolera ne mubalekera show yaabwe mwe ne mutalinnyayo ne baba bulyo basheeyo egenda kunyuma okutali bayimbi bannayuganda kati fe tulina kiri ekiti kye tulina okweteekamu naye lwakuba abantu abamu nga tebabitegeera bafuuka omuziko gw'okuteekawo empaka okuwakanya ebituufu kati ebibi ne bibeera nga ekiganya industry okula kuba nti twolesa kikyamu onfuna bro abanigeria bo bakola ekituufu ne batulamu ne gavumenti ne bakwasaganya badde amandi bonna balimu omukono gw'abapulezidenti baabwe oba gavumenti zaabwe naye ffe wano byasse kinoomu okitegeera simbu nno industry erimu amazima nti mukuru Bebe Cool bamuwadde ssente mu linnya ly'abayimbi nti mukuru Bebe Cool bamuwadde ssente mu linnya ly'ebyokuyimba nti genda ogule studio ate oba tolina giteeka wuwo nti genda ogule zi kamera oba tolina ziteeka ate wuwo oba oyina kujja ensi ekubaleko kintu eki nti oli mu kuinvestinga mu career ne industry y'ensi yo kubanga ebbanga lyoba omaze mu kuyimba oba omanyi obuzibu ensi yo bwekola ki bwerimu nga tetunanoza bintu birala byonna nga tetunanoza byabufuzi na biki okuyimba kwetaga campaign eringa ebyo byobufuzi nkulabye nga oyogera ku Bebe Cool era mu bituli by'omukubyemu olaga si legendary naye lwakuba ebintu omanyi bagamba kamu kabi kakola ki kasasiro ganga olumu ba legendary ffe baagala nnyo okukakasa
mukukakasa okwo ne bakola ki ne bakola ensobi nti ebiseera ebisinga ebintu ebitufulumamu bye birina okukola statement ffe gwe mukisa mukama gwe yatuwa ng'abayimbi kati balegendi baffe abamu bagenda ne baagala ate bo bafuke ba PR okitegeera ate buli generation ebaako entegeera yaayo kyobola bati generation ojja kisanga yegamba nti alien skin yeki ye muyimbi wa generation ende nange ekulaga nti ye mubanda waffe okitegeera nammwe mwayina omubanda waffe naffe twalina ababanda baffe kati buli omu ayina engeri gyakola ki gyayina okitegeera nti no generation ezikyuka kati gwe toyinza kuva eri ojje oli mukazi mukulu okuze amabeere gagudde okozesa toyambala olugoye olw'omwana okitegeera olw'omwana omuto nti abakulu abatusinga obukulu twandibadde abasinga tujjidde mu record label zaabwe naye olwokuba nti no abasinga bali selfish nga bwewuli omukulu bebekulu bwe yagambye nti no yasobola okulemesa nyimba olwokuba bali selfish kyekisiba industry n'abayimbi abamu okubeera nga bakola ki bashininga because basanga industry ebabeerera nzibu okitegeera abaana abawala basobola okugamba industry eno engeri gye babakozesa okubayamba obuyambi engeri gye babakozesa okubayamba obuyambi abaana abawala basobola nkugambye abaana babatandingamu n'ebintu kaze n'abaana abawala bendabye nga beesibye ettawero bali mu kibuga beesibye ettawero baana bayimbi ningabana abaana tebamanyi kitiibwa kiri mu kuyimba oba tebannayimba bo okuwulira amasanyazi ga kuyimba omanyi waliwo okuyimba n'oyimba ennyimba 5 naye nga towulira nga amasanyazi ga kuyimba okuyimba kuno kulirimu ddala ddala okuyimba abantu tebakwatibwako ngera bakutwala ng'ekintu ekyenjawulo waliwo n'okuyimba okwokuba nti no abayimbi baliwo oba tebaliwo bano kabayimbe okitegeera naye waliwo okuyimba okuli special nga omuntu ng'abantu abo batuukira ddala ku mutima gwaki gw'omuntu beba abantu abayimba ne waba mukazi nga tekimwetagisa kwambala mini ku stage oba kulaga mubiri makundi biki nga ajja kujjanga bwali abakube mukole ki musituke fa abasajja nga tekikwetagisa kubeera kusilenga kisuse kola biki kwera kibanda nnyo bantu kola ki ng'ojja kukujjoba kuba abantu bakole ki basituke kati ffe kyetumanyi ne bintu batulinda nno nti ffe tubaako ne bwe twakoma kuba twerwanako ne twereeta mu system naye tuba tumanyi nti waliyo ebitongole oba management ezisobola okujja ziraba okutegerako omuyimbi n'obusobozi bwasobola okukola zimwongereyo ku platform eddako omuyimbi agaggawaze management yoba oba team kati wano tetulabayo bantu bajja tukajja kulaba bantu ba criticizing baki bayimbi criticizing abantu biki tetufuna team zijja kulaba nti nno omuyimbi asobola okukuba ekivulu kye bayita bwe tulabe potential ye omuyimbi ono bwe tumuteekako omuyimbi wetasobola okukuba ekivulu n'agenda e Kenya n'akuba nono ono omuyimbi kati ffe ebyaffe wano by'abantu kutunya muyimbi kati omuyimbi kyobola wana abayimbi batuuka ne babateekako akazito kangi ne batuuka ne bakola ki ffe wano nga tetulina tukakuteereza byakuyimba kuba ebikuyimba birimu ssente nnyingi byandibadde byateerera ddala nga ssente ziri mu byokuyimba n'abantu batwenyumirizaamu naye kati entegeera y'abaana abatusookawo nabo bennyini bakyakakasa era walabe bebekulu ng'agamba luno lutalo abasinga muli byokuyimba mulowooza ba bya mama mwe byatata mwe bino bya tolowooza mbu okuyimba mwakuyingiramu mbuno biki tugenda kuba ekikono mugwe wali kyaka gwe tunawulira nabaddeko kolayivu awona katonawulira genda mu video kwe bulioko statement yakoze awe njagalidde okubuuliza kubanga bebekulu kyemmanyi yomu ku mikwano gyo gy'olina babe mubaddemu mwenna mwenna olaba omuntu nga tonnazaalayo mwana ng'oweza emyaka nze kati nina emyaka mpeza emyaka 37 nzadde omwana omuyimbi omwana wange atanza okundaga nti ate mulalamu gwe tuza kugamba nti n'omuntu akusinga obukulu okutuuka tannazaalayo omwana alaga mbu nno asobola okubaako kyakola ekitiisa oba ekyenjawulo mu bintu by'okuyimba alina omusambi w'omupiira ate nga olaba ey'embwa ezaala kapa oba olabyeyo kapa ezaala emmese emmese ezaala mmese kapa ezaala kapa embwa ezaala mbwa okitegeera omuyimbi azaala muyimbi nembaala egyo naye bonna abavawo era balinayo abaana lwakuba tebaweebwa platform oba tebaamanya kiddako naye nga balinayo abantu nga omulaba muyimbi kyogezaako tegeeza bafana nti bebekulu omuntu akola statement bwe zityo aba tazaalangako omuntu abanga tazaalangako omuntu mu music kitegeeza nti asobola okuzaala abaana ate n'abettira kubanga bw'obanga gwe wansookawo oba mukulu wange mba mwana gy'oli mba mutowo kubanga oba osobola okungayidinga okuŋŋamba ne kati ffe twajja nze sifunako guidance ya muyimbi munene yenna mbw'oba ngayidinga biki ne bwe twali tujja batugamba nga yimba nga Kamiri yimba nga Bogwani yimba nga Bebe Kulimba guni twamala kuddayo ne tukola libasi tugamba ne tujja ne style yaffe nga nabo bennyini bagamba oba kati bano bafubutuseewa awo wenjagala okubuuliza bafana Bebe Cool okola statement eyo nga muntu mukulu mu industry egamba nti tugenda kuba kuba ebikono
era tuyina ennamba z'abamakozi b'amaleediyo. Eyo si statement etiisa abantu abaagala oyingira industry. Olowooza asindika message eyo ng'agisindikira ani? Agisindikira mu already abali established mu industry, agisindikira bano abajja oba upcoming already tonawulira video era yayongedde nakola statement nti bo baliko mu kirabu eyo nga bakuba nyimba z'abakamiri kati nga alina okujja atayingize mu bakirabu mu badj abakuba ennyimba ezize kitegeeza nga alina okuleetamu abalwana ez'abakamiri kitegeeza ekyo kyo bakikola ki bakivadda nga system bo gye balaba eyakabi olutalo balutekanga bwe batyo olutalo terulina kugenda kulemesa waka wa munno olutalo luyina kubeera gwe kola kisinga nakola statement intuufu nti mu bbanga lino Bebe yandibadde alina record label Gargamel nga alina record label ng'esobola okuteekamu omuyimbi baddala paka bino twakoze kolabo yekutadde ew'omuntu oyo ne waliwo okusayininga omuyimbi n'omuwa ebintu ebyetaagisa okuwa omuntu gwe basayininze okitegeera nti Bebe nga bwagamba nti agenda teeka miliyoni $1 mu gundi mu alubamu ye yandibadde Bebe yazimba bandi nga balina n'ebisulo bwe basula nga bono gama nti nga bono gama nti eyo Gagamero oba nkiyite ne Swangs yandibadde nga bono gama nti akaalo kano oba ekitundu kino kyani kya Gagamero kusulako bakubi babandi za Gagamero kubeereko bayimbi Gagamero kati era ennyumba ya muyimbi wa Gagamero wali eri omuyimbi wamala okuba ennyo n'afuuka wa kitalo naye asobola okufuluma n'agenda n'akola empa yiye naye n'asayininga abayimbi e Nigeria abasajja bakusayininga n'okuba nawe n'osayininga n'oligo osayininze n'akuba naye n'asayininga nti buli omu agenda findinga talent kandi egenda ekoleza kando kati ate siye system y'ababebe abate yabwe yakiringa buli nga olaba kabaka ebedda buli mwana omulenzi bamuttanga lwa nsonga nga balowooza abaana abo basobola batwalako obuki obwakabaka bakabaka bedda balina eyo mentality ey'okutta oba nze mayino gambo bwe bakologereza nti abakazi basinga obungi mu nsi otuuka n'ogamba obedda lwakuba nti battanga abaana abalenzi gwawula origimu y'abakabaka abo batta abaana ab'obulenzi bwe mwali ezo sito ez'owuliza bakukusanga bamusa ne babakukusa ku bibaya biki kubanga baali bayigganya omuntu yenna ng'azadde omwana omuki omulenzi kati bano babebe ye system yaabwe okitegeera era singa tulina abantu abagenda dda international nga bavudde mu mikono gy'ababebe kati jjukira ate abantu bagenda international ate be batwala ggwe eyabatutte international kuba ne baba bafa batya balina okugenda nga bamanyi ono ye Godfather oba ono ye kabitondawo kati nga boolaba Jamaica tulinayo babontikira babusiness signal babontikira batandika okwogera babusiness signal baba tebalikola ki kuba bali be basookawo ate ne legacy yaabwe ekola amakulu bamakinza abayimbi n'abayimbi ne bamakinga abayimbi bannaabwe okitegeera walabye video ya Rain Ayton Cent nga gamba nti Bebe n'agenda ku simu live n'endijjo wabukedde ng'amugamba nti gwe ngenda kukulagako n'agamba ndijjo oyo mujje ennyimba zaabwe zonna n'amugamba ngenda kulwanisa omwana yagambye nti mpaka lwe baapondooka ng'omusajja abalemye okusobola okutuusa bakiwokolo bakola ki ekitegeeza music industry okukula oba progress yaayo ababadde bagiremesa babebe bo baagala gwe buli ajjoba ne woba weemekinze wekka ate oba weekitiibwa simanyi babikwataganira wa ne woba nga gwe weereese oba sikwetekamu ssente nga Katonda yakuleese n'akuleeta mu system ne weeyigiriza bayimba ku stage n'okola ki nga bakubuukira gojjo weegendereza ennyo Bebe yateekawo n'akantu kakola nga lisiti abuukira abaana abaakajja kalisiti ako mbunna alage mbunna awanya attention abaana abato kati Bebe ate attention yandibadde agiwa bayimbi ba legendary babuju bantu ne bani bakola biki bayimba music ki bayimba music wa moyo bayimba music wa kilegendary okitegeera conditions bayimba za waggulu nnyo neka kati wano abasajja bayita ba legend ate abaana bazadde ate babawandiikira ennyimba kati omwana omuto tasobola kukuwandiikira love bigambo bya mukwano mugumu okitegeera kati omwana omuto myaka 2 tosobola wandikira Bebe kulu luyimba kiba kizibu kiba reya okitegeera okumusanga omwana omuto nga asobola wandikira omusajja omukulu oluyimba olukola amakulu mu bantu abakulu omwana omuto okuwandika oluyimba olukola amakulu mu bantu abakulu tekitera kuba kyangu kati bojja n'otunulya nti ebyo naffe byetwandibadde tukoppa
ne kati boy industry bagagira ganti tuina kopebyo kati nawe okopebyo kati nawe ingiremo omutima gwo kulwanisa munno kati muba temugenda kula kwana muganda gamba agali wamugega kola ki enyama gajirubamu kati toyina bokulakulana kati ffe tuyina kubeera nga babafana twalabira dda kwabo nga naffe twasayininga dda bayimbi bannaffe twakola kinga ng'ekintu buli kando ng'egenda ekoleza ki neffe baba batekawo kiri ekintu nibolaba omuntu mbugana nze kankubuulire toyina ngeri gyogenda gaininga respect yagala kuba bebe ekyanoonya be bayimbi okubanga ndozaswa n'omukubirako papa kiri kitya big size biki naba oba kitegeera naye teri agenda kufuna busobozi bukukubira simu nga yakimanya asobola okulivinga nga tokola ki toliiwo bana bo mulembe guno bakimanyi bebe ne waba taliiwo kyo ziggwa fenze bafana kimanyi bulungi so with due respect bebe takyaswako emira nange kuperforminga ku stage ntino nga to hype oba biki emukale nga bona ogamba nti nze sobola kuvaawo nga nva kukuma muliro ku stage nojja noleeta bebe naaba nga tewali damage gy'omukoze eki naba nga hype aso okitegeera ate nze sobola okujja nga waali okitegeera kyegamba kubanga music waffe vibe ebyaddala soogeza mbuno oba ki vibe ya music waffe akola ki ayawuka naye yaffe ina updates bwe baba bayimba roughneck ffe tukuba silver roughneck tukuba zi gold roughneck okitegeera nti ebintu byaffe birimu ki birimuko enjawulo just nti nno abawagizi baffe beba olwokuba abazaala abawagizi baffe bebawagizi babakulu baffe abazaala abawagizi baffe bebawagizi babakulu baffe bateekamu abaana baabwe ne babalaga nti bano be ba big 3 be baani abo ba big 3 be bakyeteekako kale kyogamba ba big 3 be tulinabo kamu Uganda Paulo Kafeero omumanyi omumanyi bamugerageranya Maddox omumanyi bamugerageranya Fire Bonga Lutayo omumanyi mbakumenyera abasajja babasudde obamanyi kati olwokuba nti bano abaana abatone ezo ennyimba tebazimanyi n'abo tebabamanyi kati bano bo bajja ne bateekawo ekintu okitegeera ng'omuntu wanajja nagenda nawangula wadi n'agireeta naye nga bw'omubuuza solfa za music tazimanyi kati ekyo nekireetera okuba nti no music ajjawo obwa professional n'aleeta gambling nikitegeeza omuntu asobola n'okuwangula wadi nga tayisemu okitegeera nga tayise mu coding maturity ya okitegeera nga music gwayimbye kodi zakubaza okitegeera era bwe tuyimba osobola okwawula nti ono oluyimba lwayimbye ffe ekituwananya nti music gwe tuyimba ba international wadde tuyimba Luganda just abulako obubuzi ba promoter namusudia kulaga nti ono music ave Uganda. Okay, ako bafana waliwo woyogeredde ku kamanyiiro ak'abantu bano bapikkerere abajja ne babamanyiira ne babassa wansi okugerageranya nga junior gwoyogeddeko abantu abo wendaba waliwo ate era woyogeredde nti ate agali awamu ge gakola ki egaloma ennyama waliwo kati nga federation era gyoli oba mwegattira mwe ng'abayimbi okusobola okubeera nga mulwanira rights zammwe nga copyright n'ebirala tolowooza ng'ekyo kisobola okumalawo embeera kati nga bebekulu gyeyogeddemu ey'okutiisa abaana abato nobana abavubuka tekisobola webalina kumuza kibuuzo kirungi tekisobola kubanga nagambye wano tewali respect nti wano twandibadde nga ne president woba tugambe president w'abayimbi walabikira n'ebintu byalabikiramu biri artistic nnyo biri music ennafu birwanirira industry bikulaakulanya muyimbi okitegeera ne wano osobola okusanga omuyimbi nga ataakulaakulanya mupiira okitegeera osusanga omuyimbi wano ng'akulakulanya mupiira naye ng'ate muyimbi kati alirowooza ddi ku biruma abayimbi babayimbi bye beetaaga kale nze omuntu atali muyimbi alirowooza atya nti kubanga banyabwe basewo kino munjulira abantu abategeerako abagezi mukimanyi nti okusinga okuwa omuntu kisingako omuyigiriza bwafuna ekintu okitegeera oba kale katugeze ku example nti omuntu omuwa ekyennyanja kisingako omuyigiriza bwe bakivuba n'akyevubira nga buli nnaku nga tasabiriza busabiriza kati bwe lwetubeera nga ebibiina nga bino bikulembeddwa kati kiringa omusajja atawera naaba nga alina amaka ng'ate nga wa mirundi ebiri musajja mukazi ojja kusanga omukazi ano birwa nsonga ajja musanga ebintu by'omukazi ate naye byayagala okukozesa omukazi yaguze make-up we amubba okitegeera omukazi yaguze obuviri bwe buwiivu abubba okitegeera ofuna point yange kati nojja nosanga nga ensonga ezandibadde musical for example
bino byonna nga tukyagira copyright zijje kuba copyright tegenda beera mu gundi inabeera mu bayimbi kati kitegeeza copyright okujja ne music standards zandibadde zitandika okukola ki okukyuka okitegeera ekirungi nti wano ffe batugamba nga mwe mwagwa mwakola kibiki ntugamba bano batugamba twagwa basinziira ku ki kuba singa tubadde n'omuyimbi ali mu level mu level z'abaana abasajja bano babbana boy bawuzikidi bani okitegeera twandigambye nti ffe twagwa naye ffe tulaba wano abayimbi betwalibadde nti oboyo wakabi ayinza okujja n'aleeta oba nga award naye nga ate nze award terina kyenjigirizako byakuyimba tegenda keera mbu oba ensomese nti yimba oba kola ki so ate bw'aba ayimbi oluyimba nga luli professional enough ng'oluyimba the good song ate lugenda kunjigiriza okola ki okuyimba kati tubeera nga tewali muntu wano wakabi nti ayimbye music nti music oyo omuntu oyo gundi ava wali Tanzania nano nabo milioni 15 wana Uganda Diamond gwe kyogamba asinga abasajja n'okuyimba naye lwaki ekitiibwa kyebeewa respect n'engeri gye bamanyi industry bw'eyina okukola ki n'omuyimbi bw'ayina okuba okitegeera n'omuyimbi bw'ayina okuba naye kati ffe wano tukyalimu eri embeera ey'okukakasa bannaffe ne bannaffe okitegeera kati gwe walabye olina kugamba biki tetusobola kuta music olaba wano oba olwanote ku music oyo asobola okugamba nti kagende wali agire kati anayita watya ku basajja abo boolede baagala kugenda international kati gwe ayagala okweyimba ebigenda international oba ogenda bayitawa kati Katonda kyeva tuleeta social media era zenseko zetuseka zino zolaba netugamba banera bono omuntu ayogera nkola ya kikadde ya analogo digital kati omwana atoluyimba ne bagamba lusaanikidde nga luvudde ku TikTok nga luvudde ku Instagram inakuba ku TV okitegeera kati gwe bodda mukuba ku TV temukwa luyimba lwono ngoma oluyimba luli Nairobi bagamba luli ku trending number 1 ku YouTube kati ngate radio gye wawadde obutakuba luyimba yegamba akikula nti ludde yegamba nati nyimba zotuga kuba teze trending zizi ni bazaagala eri yonna kati gweza kati abantu bako bamasimu ze basaba abantu bako esimu ze basaba nti ati ezo zote bazisaba otegere ezo zote bazisaba ndi akati note muzikubira dafe natufiirwe omulabi bwalaba ngo yogera statement ezo ngodingana ebigambo efanagana bwe bitajaloza nti oyina ekoko bebe kulu bobu chai olaba nga bobweni wamudde wagamba abaganda mwenna bazuukuke bana bavuma obusiru bajjokola ki okuzuukuka bamanye nti abaganda bagagga obugagga balina batandika obuteeka mu nkola tulabeko olubiri nga baluzimbyemu batulete abachina baluzimbyemu airport okitegeera kubanga waliwo abantu abatuusa okugula obunyonyi naye nga tebalina we bapakinga bunyonyi kati oyo yandibadde city airport awo wantu wagaze ekimala n'ebintu ebirala bingi nnyo ebisobola okufuluma mu Buganda ffe bantu abandibadde ng'obintu ebyokulima kuba ffe twayigiriza abanyankole okulima emmere ekyo wabe wajja akimenyawo ffe twayigiriza abanyankole okulima emmere era ekitooke kimpologoma ffe twakitwala mu bantu ene batandika okulima olwokuba kitaka lya buli aligimu ebitooke byatandika okudda eyo emmere etaka okudda just bamanyi bumanya bika bya mmere nti ono kibidde ono mbwazirume ono nakitembe oba ono okitegeera kati njagala kugamba muganda wange nti waliwo ebintu ebimu nti sikuyisamu bebe maaso biki naye omanyi ekiki kyenagambye nti ebimu bwe tubatogera points nolwako omuntu ayinza okuloza nti tuba tulumba naye engeri gye tutalina wakusanga abantu baffe oba tebateekawo olumu eyo yakubanga twesanga ewantu ne munyumyamu nga bakyali ne mukola ki tulina kudda kuno ku social media ng'oli bw'aba ayogedde mumuddiramu ku social media kubanga era bayeze ku social media nakola ensonga ezinyigiriza abaki abantu oba zinyigiriza abalala so sigamba batumisamu amaaso kubanga ebyaddala bebe y'omu ku bantu abapromoting the showbiz wano oba abantu era nakati omulaba ayinayo obuntu bwakola busika attention y'abantu bategere nti bwalinga obwo bulisiti bw'abayimbi bwakola biki nejjukira nti kati ate abasajja abantu betwandiyabiddeko bapromoting the culture nga culture amuyimbi afudde birthday yino kubanga pate abantu basasule bajje bayingira abayimbi mujje tuyimbe kubanga ekyo fena kiba kitukakatako okujja tukole ki birthday pate ngeza abayimbi nga birthday pate tegekebwa mu kifunga abantu bajje ne basasula omuyimbi nakola performances omuyimbi nakola activation nga yaki nga yaddala kwa kale obuvulungu obwo nga buliko n'omuki n'omulamwa okitegeera nti mu mwaka gwange ogw'emyaka 35 birthday yange yafanana bweti era abantu bajja ne bawagira okula kwange na performinga mikwanja waliwo ebintu ebyo tulina okulaakulanya ng'empisa ezo zandibadde zitekebwawo bayimbi
era bebe ebintu byayogera mu kulemesa kyekyo lwaki neggwanga libalemye okukola ki okukyusa kubanga gwe nze nkulya singa bebe atula wansi ne Bobby ne Kamiri ne bagamba nga bali ba big 3 bandi badde bayine eddobozi ddene nnyo libongera ku ggwanga olaba Bobby ali yekaboogo naye aleeseewo okubuusa abuusizza omuvubuka abuusizza abantu abakulu nti omuvubuka alina amaanyi alaze abantu abakulu nti tutegeera okitegeera temulinda muntu kaddi wategeera abantu kati bategeera bato n'ebyokusoma ku ssomero byakyuse omwana asome naye nga n'ekimulimu ekimu butonde mukiwa space esobola okukola ki okulabibwa kikule oluusi kyekigenda kuli okusoma kwe kugenda omaintaininga kino ekitone kyakola ki kyalina kati si kuyisamu bakulu abo maaso naye tulina okuvako eyo step tukyali mu third world system nti tukyali mabega ebitufuula okubanga tukyali mabega yentegeera bwebeera nga ennafu definitely ate tunakulakulana tutya kubanga entegeera ffe bwekulaga nti gwe waguze eggaali nze ate mba njagala kukuloga ate nga mu actual sense teri ddogo lisobola kuloga yaguze eggaali kuba yewe yaddaaki gwe teyasoose kuloga kale gwe teteri ddogo liroga muntu kale nze nvudde eri nkoze nnyo obadde ondaba nguze eggaali yange gwolowooza ogenda jinjijako na ddogo nze kyogamba obwongo bwange bwali tebukiraba nti eddogo lyeryange ogifuna ngende njijje ku ddogo kati lwaki oddawo ne weerimba nokyawana n'abakulowooza mbu bakulogera nga ate eddogo lyabwe terikola so mu mbeera eyo ebintu bino twagala bikyukeko ffe singa muganda wange twagenda dda mu maaso kyoba omanya singa abayimbi gavumenti yabawadda ssente ne bwebalabo bazi ssente ze babanja kubanga gavumenti yabadde esolozanga muziki w'abayimbi ebbanga lyonna abayimbi babulamu bubuzi ssente bagende ku level ekola ki ba-updatinga ebintu bakwate music wakabi bagende mu baproducer abakabi bagende ku platform eddako batambule naye wano tetugenda beera bakabi mbuno nga waliwo omuntu ajja ssente zandibadde ez'abantu 20 yayagala zibeereze bomu ate nga buli kimu yakiina mbadde njagala awo wennyini mbadde njagala kuta naye waliwo ensonga gyoyogedde era n'ogamba mbu omuntu n'okwata kamera waliwo ensonga za kamera zoyogeddeko nekinzijukiza Bebe Cool kamera zeyafuna okuva mu gavumenti nze nga njagala kubuuza nga ggwe kuba gwe toli upcoming oli muyimbi omunene ali established gwe nga munene munne oba nga ggwe abaddewo mu music industry togenda akowa Bebe Cool n'ogamba nti kaŋŋende neyazikayo ku kamera zino ziredi nkweseeko video ne bazikuba ziri mu ku office ye oba ziri wakawuwe nze mpulidde mu mboozi yo gyonyumiza kati nze ngende nga ninnyira amaka g'omuntu mbunzizeeko nona kamera okuba simu mbusimanya nzize nga gwe bawadde ekiwandiiko ffe twawulira biwulire nti omukulu Bebe nti waliwo studio gavumenti zeyateekamu zanjawulo kubanga waliwo neyali wali emmengo eyo nagimanyako yalimu omukulu Dr. T kati Bebe mbu nawulyako bamuwa ssente ziwerako ddala agenda America aleete ebyuma bya studio ebituufu ebirina okukola production emutuufu ne babireeta ne kamera ezo ziredi oba yagenda ne Shasha Vibes era Shasha Vibes namukwatirayo ne zividiyo America eyo kati nze mpulya mbu ebintu nabikola ki nabifuula bibye nabiteeka eyo ewaka ewuwe ate tayinza butakikola kubanga ye omulimu gwe asobola olwanyisa abayimbi yayagala abeere waggulu kati Bebe Sebo okitegedde kati ate afune ebivuga oba ebidongo mbw abajjukira abakubire mbu mujje simanya ebyuma bibino mumukube ennyimba nga muzikubira wali muzipula gwe mudda mutandika okukola ebintu ebiri magical nze nga tinganze bwembeera mu studio ne bwoba ofa otya oyinza oba wano waliwo emyoyo emirala egiri wano gwe jja onkoleko research my bro kati nawe abasajja balina n'olaba by the way era nkimanyi they fear what they don't know and they hate what they fear ebyo bibalimu mbuno simanya biki bwe tudda mu bya music ebyafaayo buli omu ayina ebibye kati bwe tudda mu ndongo nze wenkakasiza nti tuli babi nze tikizibu okusanga amayiminga oluyimba lwange nalumayiminga bulungi naluteekaawo abamu bamanyi okulooza nti no lyrics tezikola ki teziriiyo naye buyimba n'obiddiŋŋana ate nandibadde sikyayimba nti okitegeera era nze omukwatu abasinga oyimba live band wano kati nkwata ebyo ebintu ebisobola okushanga omuntu ku CD ate nze nembiyimba ku live ng'ate obiwulira ojjawo obusobozi obubeera nga osobola okukuba ebyuma kwani nkulabye enfunda eziwera ku performances ng'okuba ebyuma byonna ku band
atenga bwoyimba era abamukulu bebe batuletera ekyo nze gola bwano ndi omu ku bantu abagamba sigenda kaya na kuwamba mu church nga ntegedde omuzimu n'omwoyo okukutta ekintu kino ne mmanya nno kino kiraba bana abantu olina kudda eno obeere professional kati kuba tugenda tuka time ng'ebigambo si bikola ki si byebyogera nga kati action yekola ki yekola nti kati gwe bino si byampaka kanze bafana nkutta olimba ngolwa bebe love you every day nduyina kapabula ne mba ndisoma wemba nduyina mu mutwe wano mba nkutte nanga nga ndi mukwata code nga ndi mukwongeramu ebirungo nga ndi mukuteka mu sweetness live nga bayimba oba nga nze nduyimba kati kyoganze ngenda kukola yo act gwe bebe ogenda kukola act kyendaga nti oli munene kunze oba oli wakabi kunze kyogamba onfunye akantu kange bebe kulu omuteera wali pomini tasobola mutuulamu kubamu live just bane katudde mbyadde omanyi kati bane twewunzawunza nnyo ebyallo ne tudde eyo simene taata wange yaŋŋamba biki jjajja n'amugubye essimu ate n'ebidomola biki ekidomola nga kirimu amazzi kibe ekidomola nga kirimu amazzi nze njagala bagamba ife bwe twalabanga bino ebintu birimu ebyo ne tugamba ki ddala tugenda kwesigama ku ki kyova olaba akasajja kakamiiri era obalaba kaali kayinenge gye kabasukumyeko mu ndongo nga keproducingira music owulira ebintu ebifuula omuntu owakabi kali nokubona era kamiiri ennyimba nnyingi zakubye ezimu zayimbyemu ennyimba zaba gundi jajja matitaigo obulamu bwensi kamukuba empeto obwenda bumagaliko olwa jajja ragadi gwe mpaka zino zebaddamu nkugamba ozi producinga mu studio nga ye producer kamiliyoni kamunkuba empeta yamukola namuproducinga mu studio nomubakinga namubakinga nakuba oluyimba obulamu bwensi bunyuma kiro nalubakinga noddukuba nga producer nakuba oluyimba nyimba za Red Bantoni oba mmane ayina wallet nene tava ku mubiri nti nalera kinene ezo zonna kamiiri kyova olaba nti asingako ku banne tayogera boogezi okitegera ekyo obulamu kakamiri kowe kalaba abantu nga ffe nga bajja nga oli music enaafu kafuuka kakyaliiko kubanga kalaba mukolekane kati babebe tetuli bakyali kitugatta kati bali abamu kibalemerera lwa nsonga bwe tudda mu kya professionals kiri kiva mu mwoyo okumanya kuno kwa bino ebintu kuva mu mwoyo kati waliwo abantu ng'omwoyo gwabwe gwogera okitegeera gusobola okucreatingawo ebintu ebyenjawulo okitegeera mu ngeri muno kati waliwo n'omwoyo nga gwo mugoberezi oba nga gusobola omaintaininga okutambula n'ensi nga bwetambula naye nga tegucreatinga okitegeera nga bw'onoogamba David oyo mulaba waliwo banne batasinga kuyimba ne David alina facilities David alina buli kyeyeetaagisa omulabanga owakabi kati bebe omuntu nga okuva nga oba avudde mu famire oba biki n'agamba obulamu bwange ngenda kuyimba kati ye okuva aba alina okulwanirira ekyakibeeremu mu bulungi oba muki mirikwezi oba Jose Chameleone waliwo statement gye yakola lumu ng'asaagirira n'agamba nti awaadi muyina awadi neze mugaba naye nga mwandiziwadde ffe okugeza nga awadi y'okuwandiika n'agamba nze mu bukyangamba osuulirako yewe mumpa best writer ate nga mpandiisa ennyimba nnyingi n'ayogera ne ku kya music producer ye nga producer bandibadde bamuwaayo nadda onfuna bakyeka kubanga anti wano kyakugamba nti lwaki ebintu byano tebikwatagana owulidde statement eyo bw'abanga Kamiri yayogera bw'atyo kyekyo kikutwale ne wano mu mbeera eno egamba nti mchikutwane mwene mbere gamba nti award weziri mulonze nti no ono ye best artist of the year obane mulonda best song of the year ate producer natabera awarded ate kati ani yakubola oluyimba lwe mugamba nti is the best song of the year kitegezo oluyimba best song of the year abayino funa award producer walo abayino funa award writer bwaba lwawandikibwa omuntu abayino funa award kubanga mugambye is the song of the year kitegeza buli omu yamaking sure olimbo oluberawo abayino kola ki okufuna award ne kati wano bakulaga nti no artist of the year mulala owa song of the year mulala ate producer of the year mulala ate songwriter of the year mulala oluyimba bawa songwriter gwe baagala naye nga ate ku nnyimba eziwangudde ate taliiko just ne bamuwa bwimbu oba ne bamuwa bayakuba ennyimba nnyingi kati ne bajja gamba award zano tezipromoting aba artist kubanga omuntu abantu kye bagoberera mu award ezo oziwagira baba baagala balabe endowooza yaabwe nammwe abategese ebeera etya bwe mu awardinga omuntu kubalaba nti ye mutuufu
bongera okuwagiriza award bwe mwawadinga abantu bebalaba kubanga abantu boogera abantu bebakatonda kyobala abantu balina njogera nti when people say yes no gwa abantu kasaba gamba nti tukiganye ekyo oba olimba batujja kibagamba yes tosa kibakaka kati mu filimu eno eriwo nature yeri mu kutuza mu reality yes nature nti ne bebe tamanyi lwaki yayogedde statement bwezityo kuba nature yo eri mu kola bintu byayo anti abaana babadde nga bagamba industry eri mu ddogo eri mu kizinga si ddogo wabula ng'erimu abajimiramu okugamba nti wano wetulina okukola ki mu kifo ky'okusayininga abayimbi bano buli ajja mu mwekwate nga yakavaayo ng'ayingira zirikoddirebo zammwe bwana bwagala kujja kukola ki umanyi nti ffe tosobola kuzaala abaana n'obalya tosobola kuzaala abaana n'obatta kati ani agenda okuddawo enkya okitegeera kubanga babebesa bano bandirwanye nnyo benyumirize mu industry eddako kuba industry eddako ayinza obbakasuka industry eddako ayinza obbakasuka kuba yo terimu bya sympathy terimu mbu nonze ndi mugagga nnyo biki yo ya talent olina kubeera na talent kuba kati industry eddako ogenda kuba obeera Uganda nga bagamba okuba London okuba naye nga ate ewamu Uganda industry eddako nkogambye yo olina kubanga bw'oba munene ng'okola ebikulaga nti oli munene nga tobinsana okitegeera kiringa bw'onolaba kati muze Museveni tasobola kubinsana n'abavubuka ba Bobi Wine kubanga akola ebyo ebijja mu ayina kukozesa ssente naye bo tebakozesa ssente ne boogera bwogezi ku nsonga omuntu nga naye akiraba agamba bannange okitegeera nti bannange ssente Uganda bagibbye bilioni 5 luli babadde nga bazibba naye nga teri okitegeera teri gundi kati bano abaana babeerawo kiki wadde tetunatula ku ntebe naye kiki nti anti kati kyobola bagenze mabaati bagabba baminisita bangi ebintu gavumenti byewa abantu nga babyeddiza okitegeera baminisita bavuddeyo bafuuse batwala butwazi bintu tebalina kyebongera ku ggwanga baminisita baffe okitegeera tebalina kibanga gwe bona owerera omwana omuwala n'akulakulamu n'omweddiza n'omuwasa kati oba omuyambye eki kubanga wandimuwasiriza eddala kunga muto n'atasoma kubanga era omuwasiriza aleme kubaako kyakola ki omutadde wako kati boyi mwana nebino ebintu byalina eggwanga gwe bino ebintu byalina eggwanga mwana bikubulira byamutawaana nnyo nze nkubuulira tumaliriza ensonga ezatulese wano olunaku olwaleero mbadde nsaba oyogere ku ki kyoyina mu store eri abawagizi bo eri Uganda entertainment industry okutwaliza awamu bonna ekisookera ddala abawagizi baffe abalungi mutusonyiwe okubeera nga mugamba abasajja bano lwaki peesi y'okuyimba bagikendeeza nga bumanyi ebigenda mu maaso namwe mutandisa obyewulira tebiyinza butakuleetya kendeeza peesi ya music kubanga toyinza kukola nnyimba 10 nga zonna tezikola kyoyagala okitegeera neweeyongera amaanyi ennyimba ezo music nga tumukola naye kumbe music alinamu abakola ki ebikono bingi so kati ebikono ebyo ne tubeera nti kati Katonda atandise tuyamba nti okubikkula ekibbo tulabe ebiri munda okitegeera naffe tuli surprised so mu mbeera eyo ffe tubadde mu mbeera yakwetegeka nga bwe tunoonya n'ebitubeezaawo obulamu bukole kibutambule tufune ebirala na byetukola kibyetukola naye nga music ne studio tuziina kati ngano bwe tuli studio yaffe music tuyina atabalika naye music omuta budget n'ogiteekamu ate ne bamulemesa n'okwata miliyoni nga 4 ameka n'oziteeka mu music n'afa kati otuuka n'ogamba ndabawo omuyaga oba ndabawo kino kaninde omuyaga gukole ki gukiguteeke abantu bakyuse obuufu babeeko side gye batunula ey'abantu abalina obubaka oba balina ekiddako naye nga music tumuyina kati tuyina feza mirundi esaka tuyina feza gye twagala tutandikako era olunaku lw'enkya tuyinza okusuulawo oluyimba baluyita nabeenenya nti abantu nabeenenya era omusoga agamba nti tienda kumana omusoga akoba nti sitienda kumana ate bw'omunyiiza tayenda omunege omusoga bw'omunyiiza tayenda omunege kakati akayimba ako bwekati bwekali nti nze bw'oba seetaaga tolina kyoŋŋamba sintoyina tonyega tonyega ndeka okitegeera kati nga bebe yatunyiiza kati tetwenda atunege okitegeera tetumwenda atunege nti kyo kitegeeza nti kuba omusoga mu lusoga lwakoba era ekigambo ekyo mu lusoga kitegeeza nti
tabako kyatunyiga tabako kyatugamba like omusoga akoba nti tayenda kumana taagala kumanya bw'oba toyagala kumanya nange saagala kumanya bw'oba tuyonda kumana nange tyenda kumana okitegeera oluyimba nabenenya kati nti obawulire babasoga balina olusoga nga okunyigira omuntu dda mu lusoga omugambe gwe n'obutako bwako nkutwala okitegeera kati n'ategeera nti olusoga bwe luba luvuddeyo kati ettabu eze naye nga kayimba kaffe bane kagenda kufuluma mugenda kanyumirwa nnyo kalumba bajjonkezi bano batamale juniya ate juniya ye ebinnyo byonna twabimugalikidde omu ne taata we gyali emagomba ajja gamba watankuula abayaga onoowulya bwe tutamwokya mu mafuta oyo tujja mwokya na bipiira bakoledde ku ssente zaffe za muwa musolo asinika ebinnyo talina nakyategeera ayogera byatategeera dda kuno kwasama tugenda abo gwendako ebbanga tonojja kuba tokyabalaba ensi tujagalamu basiniya tetujagalamu bajuniya obugambo bwe busembayo ensi tujagalamu basiniya tetujagalamu bajuniya muba mugende mu nasere mbazimbireyo obusomero ino bekasukubi ebyakireetereza ekyo ekyana amataata waakyo kakati nekyo kyolaba kirowooza mbu kisobola owamba ebyobusika bya taata waakyo mbu bwekyogera nnyo bajja kuloza katamala emirundi ayogera kumbe kyogera kasasiro kyogera gwomanye omusajja nozaala omwana ne balowooza oba kinaaba n'amagezi taata waakyo kazi yali akimwe obaki taata waakyo nga kyaliwo kyayogerangamu ebigambo naye taata waakyo kasita yagenda ati kyaddambisi yagabanga tweyanziza nnyo ango